Olunaku lwa leero mu video yaffe njagala tutunuulire engeri lwaki oba oli weetaaga okwadjustingamu feeders zo mu nkoko. Agoberera Focus TV, subscribinga olabe ng'ofuna content ow'enjawulo akwata ku kulunda enkoko. Awo eba ewummuddemu, eba emaze okulya ng'ewummuddemu. Broiler tuli mu nnaku 18, of course tuli mu nnaku 18 eza broiler yaffe eyasooka, banchi eyasooka, era nga tukutegeeza nti tugenda kuba nga tutambula nayo mpaka we tugamba nti nno yes, Focus TV oba Focus Farms tulina naffe kye tugasseeko, ettofaali lye tugasse ku nkoko zaffe ez'enjawulo oba ku bantu baffe. Yiga ffenna, tuyige ffenna, nagamba tuyige ffenna, tutambule ffenna mu bintu eby'enjawulo era tube nga naffe tumanya kye weetaaga okukola. Feeders zaffe leero tuzongedde oziwanvuyaamu, twaziwanvuya luli neera twongedde oziwanvuyaamu. Lwaki? Nti enkoko eno erina okubeera nga fiida egikoma ku mugongo. Ku mugongo kitegeeza ki? Esobole okunukkiriza nga bw'ogiraba, esobole okunukkiriza ng'erya. Mu kunukkiriza okulya kigiyamba ki? Mu kukunukkiriza okulya kigiyambako okufuna ekifuba, okola ekifuba. Yes, okola ekifuba. Ekirala kigiyambako okuwanvuwa. Buli wositula feeders zino ne ziva ku ttaka, ku level y'ettaka, ne zeeyongerayo waggulu, kikuyambako gwe nno okulaba nga enkoko zo zifuna ekifuba ne like okugejja mu kifuba n'okuwanvuwa. So ze feeders ero zinkulaze oba oliawo mu ngeri y'enjawulo lwaki toziwanvuyaamu. Buli wowanvuya feeders zino zikuyambako okulaba nga at least igwe ng'omuntu oyambibwa enkoko z'okukula eziwanvuwa. Tuziwanvuya zitya? Osobola okufuna obuguwa bwonna. Kati kano akaguwa osobola okufuna bugozi, these are gauzes. So ofuna obuguwa obw'enjawulo n'obusibako. Bw'omala obusibako n'adjustinga accordingly. N'adjustinga n'ojja n'okasiba wano waggulu. So osikamu okusinziira. Okasika otya? Okasika opima enkoko ku mugongo gwayo. Buli w'oteeka ku mugongo gwayo kitegeeza enkoko eyo eba esobolera ddala bulungi okunukkiriza n'erya. Nga bw'olaba mu vidiyo wano, eba ekunukkiriza n'erya. Ssebo oba nnyabo atandise okulunda enkoko ez'enjawulo, nkutegeeza nti feeders buli w'ozambusa kikuwa advantage enkoko yo okufuna ekifuba oba kufuna omubiri mu kifuba n'okuwanvuwa nebeera nga at least nene bulungi era nga mpanvu enkoko eyo bw'ogiraba. Sorry, enkoko eyo bw'ogiraba. So nkujjukiza okugenda okusubscribinga olabe nga naawe ofuna bingi byobadde tomanyi ku Focus TV ku YouTube channel. Subscribinga olabe ebintu bingi ebijja okuyambako okubeera nga naawe okuza faamu yo, ebijja okuyamba okulaba nga naawe okyusakyusa mu mbeera zo ez'ebyenfuna. I told you, mu mwezi gumu, in just 1 month, enkoko eno ebeera eba nga ekuze era ng'esobola okuwa amagoba. Kiteeberezebwa omuntu gwe oba olunze bulungi enkoko yo era nesanga akatale, buli nkoko ogiryako 3,000 okudda waggulu. Okay, tugambe 25,000 kale. 25,000, ladies and gentlemen, kubisaamu enkoko 10, kubisaamu enkoko 2, kubisaamu enkoko 3. Ekitegeeza sente z'oba ofuna mu mwezi zisinga gwe alinda omusaala, zisinga gwe alinda ekintu ekya kyonna. So nga ate enkoko zino zennyini togenda zirunda lunaku lulamba. Enkoko ogenda kuba nga ozirunda ku makya n'olweggulo. Kati ku makya ntaddemu emmere, nkomawo lwaggulo kwongeramu emmere ne supervision ey'enjawulo, naddala nga bwe ziba zikuze wano tezimenya nnyo, osobola okukola emirimu gyo emirala. Omulimu gukusasula $30 bakwetaaga okuva ku makya mpaka lwaggulo, bakukeeza mu matumbi budde mpaka ku makya mpaka lweggulo osobole okuba nga odde waka. So nkakasa nga bizinesi eno gwe ssebo oba nnyabo
wandyetaaze oteekamu akasenteko n'obanga naawe okulaakulana. Oyinza okuba oli mwami, olina omukyala ewaka talina mulimu, osobola omuteekerawo akabizinesi bwe kati naaba ng'atambulira okwo. For now, muzikirize tujja kuba tuddamu, mbadde nkulaga feeders lwaki zirina okuwanvuwa. Tujja kuba tuddamu ne tipu yaffe eddako mu kulunda enkoko. For now, bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi